الحمد لله الذي وسعت كل شيء علما، والصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مكدوا في شيخ طريقة روب فندبو بدي مكيريزي تشتيبوا kigumize ekidala kyaffe. Mukadde wange olw'obudde obufunda nga tuli mu mwezi guno ogubuzaayo olunaku olumu oba ebbiri, munzikirize njozeeyoze abantu b'olujja luno olw'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yabaagadde n'asukka. Mukadde wange Sheikh Tariika, kantandike ebigambo byange n'ekigambo ekigamba nti bw'otegeera kyokola okifunamu. Era bw'obanga tomanyi tosobola kufuna mu kyoba okoze. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yayogera mu bigambo bye mu aya emu naye bwe yali agimaliriza yaga nti innama yakhsha allaha min ibadihi alulama, ti abategeera Allah abafuna mu ebyo bye bakola nga babikola ku lwa Allah beba abategeera lwaki babikola, beba abategeera n'empeera yabyo lwaki ekolebwa. Ebiseera ebisinga bwe basoma aya eyo bagiteeka kuba walimu nti be bategeera Allah era be batya Allah, naye tegeeza mu ntegeere yange nti ategedde kyakola akitiiramu Katonda mu nkola gy'akikolamu n'akifunamu nnyo. Omwezi guno ku kalenda y'Obusiraamu gwe gusembayo naye guyitibwa shaharu Dhulhijja. Abalamazi mwe batambulira ne bagenda e Makka naye nga tebagenze kugulayo poloti, naye ate nga bataddemu ssente empitirivu okutuuka ku high table. Kyenjagala okunnyonnyola wano kye kigambo hijja. Ekigambo hijja mu butuufu bwakyo ng'okyetoolodde kitegeeza nti oyo yenna alina obwetaavu eri Katonda jangu gyendi. Era bw'otegeera nti olina obwetaavu n'otegeera nti Allah yakuyita mu kiseera kino mu mwezi guno ogende gy'ali, teri yalina nsimbi ng'alina obwetaavu yalisigadde gy'ali nga Allah subhanahu wa ta'ala amuyise. Baseeka Ashirafu bano bwe babadde batambula ne be batambula nabo era nga babasomesa ebyokkola, babadde babagamba nti muyitirize ekigambo ekigamba nti labbayika Allahumma labbayika labbayika la sharika laka labbayika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka. Ebigambo ebyo bitegeeza nti Mukama waffe Allah nga bwe watuma Nabbi Ibrahim atuyite tukwoleka ebyetaago byaffe, labbayika Allahumma labbayika, twanukudde Mukama waffe tuzze okwoleka ebyetaago byaffe. Mukama waffe Allah kkiriza oyanukule tuleese bwetaavu. Ogwo gwe mwezi abali mu mbeera eyo be bali ku high table, abagenze wa Allah be bali ku high table basaba Allah subhanahu wa ta'ala. Naye Mungu ow'ekisa omwezi gwonna yaguteekawo nga gwabo abalina obwetaavu eri Allah jalla jalaalu.
nali ne Seeka Isma ono ne Haji Adinani ne mbabuuza nti bannaye obwetaavu bwe muyina bwetaavu ki? Ne baga nti wallahi kitaffe Allah yamutwala naye twagala amukole ki? Tumusaba Allah amusonyiwe amusaasire. Ne mbaga nti wallahi gwe guno omwezi gwennyini gwe muteekeddwa okuteeka obwetaavu bwammwe eri ani? Allah bw'aba anaakwagala akuteerawo obwangu mu nkola ze. Nagenda okuwulira nga babawadde okutegeka burda olunaku luno olwokuna olusembayo mu Dhul Hajji. Tutaddeyo obwetaavu bwaffe eri Allah ku lwa Haji Bumba, era ng'ekyaffe ewa Allah ku lwa Haji Bumba mu lunaku luno olusembayo olwokuna olulungi olusembayo mu Dhul Hajji kumuga nti Mukama waffe Allah Haji Bumba yajja. Tukusaba omuddiremu, tukusaba omusonyiwe, tukusaba omusaasire, tukusaba omugaziize, ebigambo byonna nga bwe babiromboze. Wabula Allah mulungi nti kino ekibiina kya mutahabbuuna fillah ate tekikomye ku Haji Bumba, wabula ne kiteekamu na buli yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatwala, ne kiteekamu na buli yenna azze wano okusabira Haji Bumba, ne kiteekamu ne bakadde baffe bonna ne mikwano gyaffe bamaseeka baffe. Seeka Abdallah muwulidde nga ebigamba abiteekamu nga amina yaffe nnene. Seeka tusaba Allah akkirize. Naye olw'okuba nti tuli mu mwezi guno, nsaba okukubiriza mwenna abalina obwetaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala, mwenna nga bwe tuli, wallahi ffenna tulina obwetaavu obw'enjawulo. Guno mwezi gwakwoleka bwetaavu eri Allah, shahru dhul haja, guggwako enkya oba oluvannyuma lw'enkya. Ataafunamu nga lumu omwezi gugenda, funayo obudde tuulo tegeze Allah obwetaavu bwo mu mwezi guno, kuba omwezi guno bonus. Omwezi guno ye bonus gye tulina, tugukozese tufunemu. Saagala kusukkaawo kubanga bwe naasukkaawo bijja kubula, naye tukozese omwezi guno nga tegunnaggwako mu nnaku 2 twoleke ebwetaavu bwaffe eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atuddiremu, Allah atusaasire, atusonyiwe, ate tumusaba Allah atubeerere wa kisa asobole okuddamu ebiyise ku nnimi zaffe nga birungi, nga tumusaba era nga tusabira abantu baffe. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.